Olwaliro njagadde tulabe balubu eno ennene amasannyalaze g'enywa. Ngenda giteekako kumala eddakiika 10 ng'eyaka tulabe enywa yuniti mmeka. Tugenda kukeberera kammita kaffe kano. Jjukira mmita eno gikebererako. Olina giteeka mu masannyalaze, olina giteeka mu soketi y'amasannyalaze n'ebeerako. Tugenda kulaba balubu yaffe eno. Balubu eno kyekibalubu ekinene ekyo ekibeera kyaka ennyo. Kati balubu eno obuzito bwayo, balubu gyekoma okubeera ne wattisi ennene, gyekoma okwaka ennyo ate agyekoma n'okunywa amasannyalaze. Kati kino kibalubu ekinene kiri wattisi 4, ebiseera ebisinga kiba kyaka bulungi. Bw'ofuna kibalubu kyo bwekiti nga kiri wattisi 10 kiba kinywa naye kirungi, kiba kyaka nnyo. N'olwekyo tukeberedde ku wattisi 4. Eno nga bw'olaba eri wattisi 4 gye tukebereddeko. Balubu eno bwe tugiteeka mu masannyalaze enaanywa masannyalaze genkana ki okumala eddakiika 10. Tugiteeke mu masannyalaze tulabe. Yuniti eziriko ziizo ziri yuniti 16 ne sekendi 53 oba pointi 53. Tugitwale tugiteeke mu masannyalaze. Yetandise okwaka, tukitayimingidde okwo. Giraba zizo zibala. Tugenda kubala eddakiika 10 tugenda okubala. Ziizo zigenda kukola eddakiika 10 balubu yaffe. Ziizo ziweze eddakiika 10. Tugiggyeko kammita kaffe tukaggyeko. Tugenda kazzaako tulabe balubu ekozesezza masannyalaze genkana ki. Tukazzeeko kati tukazizzaako. Ereeta entuufu ezo balubu zeekozesezza. Mita yaffe yiyezeeko egenzeeko bulungi. Jjukira zibadde yuniti 16 ne sekendi 53 oba pointi 53. Kati ekulaga nti sigadde pointi 52. Kitegeeza kuvuddeko pointi emu yokka mu ddakiika 10. Balubu yaffe ekozesezza amasannyalaze pointi emu yokka mu ddakiika 10. Mukitegedde?